wano nno olaba waliwo ekigenda mu maaso kati olina okuggula obwongo kuba kati ekizze ate kirala. Nobert Mao avuddeyo n'akakasa nti Lop Mathias Mpuuga Nsamba yasisinkana Museveni, yali mu nteesaganya ne Museveni era nti Nobert Mao ye yayambako Lop Mathias Mpuuga Nsamba okugenda ewa Museveni, nti ye bulijjo bamuvuma mbu wa yellow kiragala, mbu ali muli abaliira mu ddiba nga Musege, nga nabo kye bakola kyekimu, era nti ye yatwala Mpuuga ewa yellow, kati mbu Mpuuga ali yellow red, munda mmyufu kungulu kyenvu, bw'atyo mbu Mathias Mpuuga Nsamba bw'ali. Agamba bulijjo bamwogerera ebisongovu, bulijjo bamwogerako ebikikinike, bulijjo bamuvuma, bulijjo bamuvoola, mbu muli wankwe, mbu tategeera, mbu baamugula so nga nabo bagulwa, era Mathias Mpuuga Nsamba baamuguze mbu n'atunda Kyagulanyi. Nobert Mao agamba alina obujulizi era nti ye tagenda kusirika kati awulireko mbu Mathias Mpuuga Nsamba ng'alina kyanyeze kyafugumye, mbu olwo Nobert Mao aggyeyo obujulizi, mbu obujulizi bw'alina mulimu obutambi, mulimu amaloboozi, mulimu n'ebifaananyi nga byoleka Mathias Mpuuga Nsamba ne Bassegirinya nga bali mu State House ne Museveni, mbu agezeeko akyogere mbu tannagendayo. Olwo Nobert Mao aggyeyo obujulizi. Kati ne neebuuza bw'abanga obujulizi abulina ate ayogera ku bwogere abuggyeyo bujja abulage eggwanga buli omu ategeere, era buli omu ne yeebuuza bw'abanga Mathias Mpuuga Nsamba yasisinkanye Museveni ku ddiiru kyani yamutumyeyo. Bano abasajja bulijjo bwe batyo bwe bali bwe batambuza ebintu byabwe okuwuddiisa bannayuganda, okubalaga nti bali nabo, okubalaga nti batambula wamu nabo, okubalaga nti balwana wamu nabo so nga tebalwana nabo, so nga bo bali ku byabwe, so nga bo bavuga kyabwe, so nga bo bali ku mirimu gyabwe mirala, so nga bo batambuza kyabwe kirala. Kati awo we wali omulimu, we wali omulamwa omukulu ffenna bwe tulina okulwanako okulaba nga tweggyamu abo abantu ab'enkwe enseekeezi ezaagala okwonoona struggle yaffe. Kuba nze naawe twagala nkyukakyuka, twagala kuggyako Museveni. Buli muntu lwakulagana ne Museveni, buli muntu lwateesa ne Museveni aba akendeeza amaanyi struggle yaffe, aba amalamu abantu bawansi bali amaanyi, abandisituse ne beekalakasa okuggyako omusajja. Kati ke kabadi ke bali mu tulwanyisa, ke bali mu kuteekawo, ke bali mu kupanga okulaba nga bamalamu bannansi amaanyi, bamalamu abantu amaanyi, bamalamu abantu essuubi. Buli omu abeerawo ng'agamba kino kisusse oba omulamuzi, kino kigaanye. N'olwekyo ffenna tubeere nga tetwesigaŋŋana, si kwesiga, tonneesiga, teweesiga oli, yaasigale ng'ate atambuza agenda mu maaso, atwala mu maaso ebigendererwa bye, atwala mu maaso byonna by'ayagala, ye afunemu, ye yeeyagale, ye yeesuute era yeebiibiite. Kati olutalo luno lwange naawe, buli lw'olaba omuntu nga naye atandise okufuuwa endere nti oyo Mpuuga, nti oyo gundi ddala kituufu yagenze wa Museveni, aba tagatta struggle wabula aba ajaawula. Ako kakodyo ke balina tibatandika okukuba struggle bajaawule bajaabuluzeemu, Kyagulanyi asigale nga talina gwakola naye, asigale nga talina gwe yeesiga, emirimu gimuyinge, amale nga struggle emukubye ennume y'ekigwo. Tukanule amaaso tugaggule, twetegereze abantu abagamba gundi mubi bo bali batya, gundi mukyamu bo bakozeewo ki. Okwogera obwogezi n'oyogera tekirina nnyo makulu, kubanga okuva edda n'edda baatugamba era baalugera nti action speaks louder than words. Ebikolwa byogera kinene okusinga ebigambo. Kyokola kye kisinga okutulaga ki ky'oli so si by'oyogera. Era n'omukulembeze atugamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe so si ku bigambo byabwe. Awo nno we tuli, ndowooza muntegedde.